Rosform gwe mufaliso gwokka bwenze okubeera nga nkubulira mukwano bange abaana batandise okuddayo ku masomero ba candidates jangu oweefunira omufaliso gwa Rosform maama omugongo bakukuluma oba oyina mubiri embeera yonna yonna gyoyisibwamu omubiri nkugamba nti omufaliso guli gumu ogwa Rosform gulira maama ogulire kojja ogulire senga ogulire buli muntu n'omwana okuba ku nnamba y'essimu eyo eyita wansi omufaliso gukutukako wonna woli ate njagala okutegeeza nti osasula omaze kugulabako nze Hajja Frida station manager agamba lino emifaliso egiri mu maka gange gya Rosform naye emifaliso gino gikolebwa aba Roykins Industries Limited Mbarara Emukono. For inquiries, visit our depots or contact us on +256 200 907 181 or email us at roykimsil@gmail.com or visit our website info@roykimsindustries.com. Rosform, home of high quality mattresses. Oyagala ebyokuzimba ebyomulembe mu mbeera eri scientific ba Junisco Contractors and Great Finishes bakola ebintu bino wamanga bakola septic tank oba giyite biodigester tank ate nga etwala ekifo kitono nnyo n'ekirala obibukala bukazi tewetaaga kunywa mubi bazimba ennyumba bakola plani z'ennyumba ennungi oyagala kuzimba kalina ku ssente entono okole columns z'ebyuma bakola amasannyalaze ne plumbing ku ssente entono beeyonere bakubire ku nnamba y'essimu eri awo era nga sitagala werabe nti basangibwa Nalukolongo ku kizimbe ky'Amakanga. What else did you do? What? What else did you do? Sorry. Mubuze pola. Munyira bubigenda nawe utumenye mukazi bwagira wamani abavaawo hajati oyagala ki banjita amazi mutwala mugorore njagala kukyusa ku lugoye hajati ono mutwala kyusa lumugorore nawe ngako tonkubaganyiza ko matama genda kuko mama kabula ngane sente wabula bannanga bakazi bannange mukole sente kubanga omuntu alina sente go balaba mu akantu wenno weddemo olyozo talo okuba weddecha alina sente wasimu watolaba worozi mwayo tolaba hajati nawe nze nkulese nawe nze nkulese agabatukana mulwanire ne muno mulyango nzawa busende buzonje bumala gorola gorwerwa munno obo busende buzonje bumala kiriruda wa mama oyo tumuwonye kati olaba tumusigale ko babiri newe nabo munja ko munja baje usikwa kati na muntu ya Ola kusagala chichi olugoya ntirobese ankuye rupedi genda na rompola mama ntugamire ziri mu kivera rudaki tezivundire nyam
Omwana wange mutwale mpola. Nawe ubo muvaako muveeko nsobola omusigala kumu. Wamajambo. Naye wano tetujja kujaawo osigala. Nja kumutwala omwana. Kamutwale wano. Nja kumubeza. Nedda muleke. Uliwe lwagolodwa. Anti nsigadde bwomu kibirudda wa. Wasigadde wa. Nabo sende ziba mazemu. Nebino babirese wano. Zona ina sendo. Sisobola zimulekera ezo ntuuyo zange musajja natunda ennyumba z'ekajjansi mulwokuba tijja nnyo mumaale naye azirina omukazi ng'atukozesezza mirimu n'obujja nembwerabira nembuteeka eri nerabira nti mujjange ngujja nti ndi ku muto wange embiibiita ne bwe munyonyogera mukutu laazima ate okumanya omuggwa luno muyaali bwayogera ku bya ssente nga saabwe ekiboozaabwe bw'oyogamba ssente ng'ayiiya yiiya ekiboozaabwe ekirala ssente tezinzigya ku mulamwa naye nino zifuna ezo ntuuyo zange kiyinza ezireka ne zigenda zityo nokukola ekisobola embeera yino teyatuleka kyekimu haji yeyavuwola takyalina wadde ekikulu natukana kuŋŋamba abaana batwale mu kyalo balye ku mmere ennime nk'oyoggula kyokka bwe yafunamu obusente awo n'abakana n'abakazi buto nga mayi tugenda kuddamu tuzeewo bizinensi zaffe tuddemu tusituke nga bwe twali wa yeezira kulaba ku ssente bannange omututuka ekiseera n'ogamba obansaba edduwa omusajja aleme kuba naye omusajja aba talina ssente aba n'empisa ajja agwirana oluwulidde ssente agwirana fena tugobyewo yena yena n'alulunkana embeera ya covid gwe n'otomanya nti eno embeera bwebezze nendeka nga nomwavu ate kati akantu ke naddira ekintu ekyamakulu ennyo n'akitunda nga awa mukazi mbwe awasa mukazi ekifo kyene badaga nti kantunde ate nzize wali ezaafa tuddemu tusituke wa omuntu bw'atava mu covid muno nga tafunyeemu kyakoyiga aba taliyiga kati kono ndaba tutunulidde bwavu dayirikiti kakati gwe mulabe aluluka yenna oba yatundayo sente emekala nani ate oyo haji nga bwe mumanyi asobola ozikwata zonna nga wayazitunda nazimu kino kyebaga nti sebusiru bwanjoka ate osobola okumanya omusajja omwenzi waba kasita akwata ku ssente zonna abanga yerabidde embeera embi gyabaddemu zonna bwazikwata bwaziwa omukazi gwakwanye so soowewaka ate kyova olaba obwavu obusinga nkulayirira buvudde ku bwenzi bw'abasajja abakaaga tabangusa obwavu nga bubasensedde ng'ate balinamu kasente obawulira mbawulira bano abagagga ng'abadde mugagga fuge omukazi n'amubba sente zonna omukazi sajja benzi bo balaba ku mukazi abaaki nirira kugamba awunga naggweramu ddala amagezi otunda otya ennyumba z'omubadde ofuna sente ndowooza olunagira nga ntundira mweno ate munange akyayina bannange abasajja njagala bwembanira ekintu kyenakugambye tuleme kubeerawo nkiyimba buyimbi mukama wange bali abaana gwobazaala naye kakati lwaki mbeerawo nga nkogera bagairizidenobalakona kyo ekintu kyensembye wano kolera muli akajanja olwo tolunabakona lwabadde mbu ekintu kyensiriza kamalize wano mukadde pressure yamukubyewo nfunirayo obusente butono nnyo nyende mbalabeko omutima gunnuma nze kati yamukubye pressure lwaki tebamutwala ziri musawo ate kati mudwaliro waliyo ani mbadde ffe tuliwo fe tulabe kakati ngumiikirizaako malirize kuba buli kintu kyemwogerako kyetaaga ssente bwe toyinza kuyita muntu lwa bulungi nina gwenjogera naye ene mudwaliro bagambye bunowesitayo kubeerayo haji mbuulira kintu kimu haji wafunye owolubuto wafunye owolubuto kati wafunye owolubuto
bali bana bo. Bana bange. Ati kakati bakitofaayo. Omutafaayo kiki? Kati ennyumba gye nandibye ssente wazitunda. Nedda nawe asire bakulekana kuva mu mbeera. Tukikutte eno wansi. Kakati ekyo kyekikulenkanya okutuuka kwe wamanya ng'ogire ku ono wano kuyambe. Ate naawe tosukka nnyo. Bwe mba nina ekintu kyenjagala kyenkugamba nga nkikusse. Kale gwe yogera Maze ebbanga nga nkunywera ekintu. Ntegera omulize bali baana bo. Baana bange. Kukwakula yebo temulaba mbeera gye nawe ate kulekanira kutuka Abana banyambaza gomese ennungi ez'ekitiibwa si balala beba Marus Bridal Center nga basangibwa baliko Annette Plaza level 1 F11 bakubire ku namba z'essimu eziri awo wansi oyagala kupangisa oyagala kugula gomesi oyagala kunyuma oli mugole oba kuyise bisi ku mukolo ne ba Metro ni mwenda bayina n'engoye ez'abaana abawerekera beyunire Marus Bridal Center Annette Plaza.